mwagala tukola ki? Yes, makasiya kano nga tulekedde kyatulesinga bagamba TV1 bakutuusyako sema gye tugenda okwekanya. Swill Films Productions wamu ne VJ Junior nga begasoma okubanga bakakutuusyako. Kasema kitwekedde bakayise The Secret She Kept. Kwegamba ekyama kyesigalizo oba ekyama kyeyatereka nakyala. Mukasiya kamu kutandika tuna we twatandikire bali kalinga kalali. Weroba n'amawulire. Kati unagamba nti okusizira jjajja wange engeri gye yalwanirira abantu b'omu Fulton County. Mu yafeesi ya district Anto n'agamba naye ke kaseera agenda kuba akomyawo ekitiibwa ekyo mu yafeesi eno. Era akaseera gye keetolola mugenda kuba munsiikananga. Balina kulonda Tia Gels. Ziba teziri busalwe yakwate kubonajja. Sonywamu maama. Would you be willing to make a similar commitment to your... Yagamba tetuganye ogenda maaso n'okubanga weewaayo eri commitment eyo. Wabula neebuuzo badde mbutuufu osobola ogezaako okubanga okola commitment yemu eri number 1 supporter wo Lodi ayitibwa Lansi. Nkimanyi waganye toyagala ebibuuzo byonna naye kakasa olwo kinandyagala lisi ogezaako okubanga nkubuuza. Yakwate kuba n'ayitawo n'afukamira ebbali ku vivirimu. Nambuuza okola ki? Konolowooza nkola ki? Guno mulundi gwa kusatu nnyabo nga nkusaba onfumbirwe. Era si kiba nti ogenda kunswaza mu maaso g'abantu olwaliro ogaani. Naye gwe olabika topo wako ono kugwe sipo wa munnange. Ekyo gwe ky'oba omanya. Bami nkusaba lisi onfumbirwe nkwegayiridde. Yagamba kimu what the hell. Ati lwaki nedda. Ndowooza mukawulidde ka what the hell lwaki nedda. Yajja n'asooka amunywegera. Kati luda waliwo omukyaki ebikatete byamusanyusa. Yamwanika mu bbanga era nga kaali kaseera kasanyu nnyo kamala. Katono yakwate kubo n'abuuza nnyina. Ye mukyalo n'abadde yabadde tabira bulungi. Nambuuza ki ky'olowooza ku proposal ya Lansi. Yabadde kireya. I probably should have said yes the first time. Agamba nti omusajja bambi abadde ansaba obufumbo kati emirundi 3. Oba osanga omulundi ogwasookera nandibadde nakkiriza. Nze sandyagadde akwate ekkubo kwegamba yafunye akaseera wotasobola kugezaako kwesikira. Mazima n'akusaba obufumbo ng'ensi yonna egenda kuba ekiraba. Ezo zaabadde just excuse. Ati si kwekwasa zaabadde ensonga. Ensonga ezibadde zigenda maaso n'okunkya ya buli musajja yenna abadde asembera gye ndi. Ky'oba olina okumanya kikimu kyokka. Essaawa zino kyetaaga lisi ogezeko olowooza ku mbeera ey'obulamu. Kuba kati elections zigenda kubeera za mwaka gujja. Ate singa bigenda maaso n'okuteekako pressure oyinza obutabeeroke. Namugamba sigaana ebyo byonna byonna mbitunuulira naye ate kati obulamu obwange. Maama, wuliriza. Nyinza okuluzinga election oba bayinza okumpangulwa mu kalulu naye sigenda fiirwa Lansi. Kuba Lansi ye mwagala. Kankwate kubo. Nno bwedda ategeka remote. Ditegeka n'azikyusa n'aziseka n'azikyusa. Yakwate kubo najja ng'asembera mpola. Njagala weekaanye. Obuliri bwennyini abutegeka emirundi nga 6. N'asooka akakasa nti obuliri buli kiriya. Ziba teziri busa n'awulira akonkona. Yajja aggulewo kaalabe. Lodi yali azze. Era yatuuka ebbali n'atandika osooka omuwaka masaagi. Wabadde tuteekeddwa genda maaso na kuleeta mpeta buli mulundi gwe wandizze ng'okusaba obufumbo. Anti munaye okusinziira nti bazitunda ku eBay n'adde nnyino kifulo eky'enjawulo. Omanyi amazima gali nti nabadde neewuunya ku mulundi guno ki ekyakusindikiriza okukkiriza ky'otaasobola yakukkiriza omulundi ogwasooka. Bagamba nti ogwokusatu gwe gubeera omukisa. Era ng'agamba ni mu kaseera ako yatuuse nga takyalina nsonga lwaki aba agaana. N'asalawo agoberera omutima gwe. Kiba kitegeeza bino ebyokkusalako n'enkusalako mu ngeri kyakozeko era kyakoze nkugamba ekiwanguddeko maaso ga bannamawulire. Olabye otya singa nsigala wano olwaliro? Ayi kyokyo lwali togenda sigala wano. Manye ekisenge kyange saakitegese. Kifaanana bubi. Okakasa y'ensonga yokka lwaki toyagala nsigale wano. Kale saagala bintu byakunneggala buli kaseera. Go ge mazima. Kwegamba okusinziira nti tugenda kuba tufumbiriganwa ate olwedde nnyina ebinkwasaganya njagala kwegamba kibeere kyanjawulo nga sirina pressure. Mugamba kali. Sigamba nti oba tetugenda kubeera ffenna obulamu bwaffe buno busigalidde. Akaseera nja kafuna konna. Namugamba kali. Kiba kyetaagisaamu gyasi bugumiikiriza. You could sound a little happy about your little brother getting hitched.
And after all, I am going to need you to be my... okimanyi nti abaana bo basanyufu okubanga ngenda kubampasa nkwetaaga obeere besimaani wange ayogera ne mwannyina nze kyenewunya si kimu kyokka lwaki amutwalidde proposal 3 okukkiriza nakyala anti si mwangu mmanyi naye ali unpredictable ze zimu ku nsonga ezimu njagaza si mwangu kutegeera ku luno yangambye mbwe ekyamuleetedde okukola ekyo lwa nsonga yasize wagoberera omutima gwe siganye omukyalo oyo mwagala tya wabula jasitwa kubanga ebiseera ebisinga amanyi okuvaako ekyo kyo kibaddewo okuva jjajjawo lwe yafa nkakasa jasobola okutereera osobola okikkiriza nti gituta emyaka 15 okuva maama waffe ne kitaffe lwe baafa anti era bw'okirowoozaako lulinga olwali olwajjo lwe baafa kasooke tudde ku nsonga y'okubanga oyagala kuntwala nga besimaani wo onoosobola okikwasaganya anti ndi mwannyoko mbadde kitaawo mbadde maamawo mbadde kyaliwo mbadde deetiyo kati ate besimaani then kiba kitegeeza okkiriza kale katulawo batekisiado tekisido enennyumira yakwate kuba asobole okweyongerayo njagala olabe kati nakyo yakuba essimu bali bambuuza kyekigenda okubanga kikolebwako era kyekigenda okubanga kikwasaganyizibwa n'abagamba bannange ebya campaign ngenda kuba mbikwasaganyisa wane wange sigenda pangisa kifo kirala ekyo mukireke abali wane essimu endala nevuga najja agikwate njagala ogeseeko kakasa oba bamaze osettinga deposition y'okulwokutaano kale onoosonyiwa genda kubeera ya lwamukaaga when are we doing the wait, hold on, okay? Linda, amasimu gamufukidde amasimu. Let me call you back. Lekansire mukobire. Yabatudde bali yatandika okulya amazzi nga gayiika n'akwatekuba nadduka misina gy'asobola okwekkaanya lwosebe ekyamuggyako waya ne kimutiisa mazzi yajja mu kinaabiro gonna agasibe katonda wange kaseera kano nga tuvuddeyo twadde erudda Where on earth have you been? Wesebo obedde oli luddawa badde ngezeka video store nga bw'omanyi ng'ekindeeso ne maama wa Tia Jozi abadde agenze kuleeta ku businema nono omukazi ali swift nagamba nti obanga ofuluma alisi onsindikirawo ndekerawo ka nooti onsindikira message alisi oba nonkubira essimu nongamba nti ngenda kwetololamu ekikulu kya byonna nkomyewo nga ndi nga bwe ntera okikola komyewo nga alyoka talina buzibu nambuusa amakenda gonna ogaleeseko n'obutereevu muwala wange nkimanyi gye bujja amaaso ajjatuuka ekiseera asobole ogezaako okuntegeera nti omugaso gwa maama kwe kubanga aprotectinga abaana be ng'azadde abaana wandibadde ogenda maaso n'okulya ekyeggulo bifo nga tekinaba kunnyogoga tegenda kubeera mbaga Well, just in case she doesn't come to her senses, don't you think you should try to track down Jamerson? Jamerson? Well, I was just thinking that the man probably would want to know when his only daughter is getting married. yali amugamba kijja kuba kisufu senga okusinziira ku mbeera nga bweri wandigezezaako tracking taata w'omwana we Jamerson kusinziira nti omwana agenda kuba afumbirwa alisi taata we yandiyagadde ogezaako okutegeera ono yamugamba ekyo kiveeko sigenda nakikola ogusajja ssebo gwanzirukako
kisingako mwana abirawo nga teguliwo nze tegunkooya mu kaseera kano nga tuze ebbali. Vacation. We'll take one. Vacation. Soon. Yes. Beach. yakwata ekubo n'aleeta Maybe. I don't know. nakyala amuleseeko kadina ziba teziri busa. Compliments of District Attorney Bernstein. District Attorney Bernstein yabadde ansindise ebireete bino. Thank you. Mugamba ki? I Oyo si opponent wo ye. was trying to make nice. Kirabika opponent wo ayagala kikwasaganya kibeere kireme kubeera kiriya. Lance Kingston, Atlanta's pop. Lance Kingston mpozi ng'ogassieko n'omukyala. Little congratulatory. Kapa Atlanta gyekyasinze okwagala mbadde mbasindikidde ekyupa okugezaako okubayozaayoza Because when they naddala omukyala off, the gloves come. ono opponent we Oh, I'm shaking in my stilettos. tandise okankana ntintimaye. An honor that the governor appointed me to. Nze ndaba kya kitiibwa okubanga gavana yabadde alonze nze Just want to carry okubanga mbeera mu yafeesi ya District Attorney. name and pray the people. nsobole ogezaako okubanga ntambuza erinnya lya jjajjaawo n'okubanga abantu mbatambuza bulungi. He was on his way to court to prosecute yamugamba omanyi jjajja wange engeri gye yafa yali akwata kuba ogenda mu kooti ku prosecutinga and his 3 children. omuntu gwe wali ogenda maaso n'okudifendinga yali agambibwa nti yatta mukazi we ng'ogasseko n'abaana be 3. Justice and trying to rid society of the scumbags who you have represented. jjajja wange ssebo yamala ebbanga ng'ali mu yafeesi ng'agenda maaso n'ogezaako okuba nga ataasa abantu eri abagwagwa Trying to do. abantu nga gwe bwe wali ogezaako difendinga. Where'd you get this champagne from, huh? kati eno champagne wagijjeewa ecupa ya champagne wagijjeewa Okay. kale Sorry. I know what you're trying to do. nakyaseba amanyi okuviirako ddala waya. Destroyed my grandfather. That's enough. Paul, thank you for the champagne, but if you don't mind, male ngenda kusaba oba tofuddeeyo leka try to calm down, okay? gezaako okukakana. Like Let me this. just enjoy How am I supposed to drink this? kati nze mbinywe ntya oyo omusajja yatta jjajjange naabwe agisindika n'egwa ettale kyokka akafo ke balimu kabuvunaanyizibwa So, hey, no, mulimu abantu abategeera Sorry. buli yagamba naye munaatusonyiwa. But I didn't mean to. sit down, please. Just sit down. Don't worry. teweeralikira tugenda bitereeza Everybody. banaye buli kimu kiryoka enkiwa. Go sit down, go sit down. genda otule wansi tofaayo tuula kwati kuba n'ayitawo n'atuula erudda kyakusya ku kye yali akoze baali tebakikkiriza. I bet you're exhausted. nkiwa essaawa zino olabika oli mu bukoowu So much going on. bingi ebigenda mu maaso n'okuteganya And don't let that Bernstein. ate saagala oyo banisini agezeeko okuba nga akuyingira mu mubiri saagala akuggyeko. Tia? osegera kyegamba Tia. tiya njogera naawe Are you okay, honey? olyoke diya. I'm fine. ndi fine. You know I get when I'm tired. manyi ebiseera ebisinga bwenkoowa It's just jasi lwakubanga n'ebirowoozo bibadde wala nnyo kamala. yakwata kubo n'afuluma najja asobole okweyongerayo. lindako Why? bw'atuuka wano yasooka n'amugamba omanyi let's get married. lwaki tetufumbiriganwa. Yeah. That's. of course era kyekirowoozo kye nnina nti nakuwa empeta njagala kuwasa. Now. ngamba kati sigamba bya maaso eyo Let's get married now. tugenda tufumbiriganwe kati eki We can sneak away. tusobola ofuluma ne tudduka. No planning, no stress. tewali byakupula tewali stress tewali ki. You and me. nze naawe tukikube ffeka. And your uncle. I mean, what about Beverly? kati ate yamugamba A Beverly big wedding later. After. ate ebyembaga tujja bikolera oluvannyuma embaga ennene. I mean, I know your mom's not crazy about us. nkimanyi maama wo tatumatira naye Just to try to keep her And from. once we get married, afubanga bw'asobola kandi bwe tunaaba tumaze ofumbiriganwa ajja kuba takyalina kyakkola. what do you say? kati olabye otya singa tugenda ne batugatta. And get hitched with me this weekend? tiwandyagadde tugezeeko vaawo ffenna ku wiikendi eno Of course I do. tugende batugatte tugezeeko tambuza obulamu. omugamba of course nkyetaaga era nkyagala. I gotta pack. n'akwate kubo ne yeetolola kanino basize bagende babagatte bifo ng'embaga ennene tenaba kubeerawo naye bo babagatte babeere mwami na mukyala kubanga olwedde omukyala akimanyi. maama afubanga bw'asobola ogezaako okubanga Oh my gosh. atabaganya. genda otuuka erudda nga yamaze tuteekeka buli kimu kyonna musaatu bambi. Wife. nakyala yeewuunya anti ogamba ki kono ogamba ki omwami ava asooka amunywegera. Whoa, can you wait? Miss. genda okuza amaaso nga puresha ku luno gy'alina y'amaanyi But it is our honeymoon. anti munayino hanimuunu yaffe ate lwaki nedda. muyisaawo n'amuteeka ebbali nakyaseba agiddeko akasigiri. You know what?
omanyi kikyate Right. oli mutuufu Wait. linda akosoko lindeko tosindika jjo bwotyo Let's put on some music. Yeah, let's put on some music. tusooke tuseekeko enguliko kwegamba kibeere nga kisindiikirizibwa kabeere soft olabye otya Tia, wait. Just lindako give me a second. sooka ompemu jasi akatikitiki Ready? Yeah, I'll be back. okakasako n'obutereevu ngenda kudda teweeraliikirira I gotta get my blue pill. mala ogenda osooka okufuna ka bulupiiru kange That's a joke. I don't. kubadde ku saaga sigamba nti oba neetaaga sapooti oba ki Too much garlic for dinner. nga bw'omanyi oli bwe yali agaba matrix bulupiiru ne red piiru Okay, hurry up. kati amugambye saaga akikwerekizi jasi ebadde joka kamugamba kale byonna bikole wabula yanguwa kwate kuboneka dda ku buliri kakazi katu ziba teziri busanga atudde ebbali ku buliri yatandika okuwulira n'agamba sooka olindeko yawulira amazzi nga gasumulukuka mu kinaabiro buli lwawulira amazzi ako nga gasumulukuka mu kinaabiro ebiseera ebisinga afunamu okutya n'atandika okugenda mu maaso n'okutintima yatandika okwewuunya Come, please, just come out. No. soka n'ayitawo ebberi n'asaba No, just leave me alone. Come out. kama wandibadde ontaasa n'atansemberera nvaako andeke nze tansemberera ono yawulira andeke nze tansemberera n'asooka jjalabe genda okuza amaaso yamusika n'atudde mu kasonda mumugyeewo mutwale ataani gwe tuba tutwala oyo gwe sitegeera kiryoka ekyagala otyebeera mukaka mu bambi tiwali aliwo osiraba asooga lwaki otya wabula abadde mu kutya okuteekanika agabe bamutwale kiryoke musaba kakkane totya tiwali kiriwo Thank you. I'll take that one. bwe bati bamaliriza bino buli kimu kyonna ne basalawo bagezeko siibula bajja If you want, we can get breakfast downstairs before we head out. Oh no, I just. bw'oba oyagala tusobola ogezaako okukirya wansi netu bifo nga tetunabagendako nedda You know, you really scared me last night. manye ekyokya gy'amazima gali nti wantiisizza What are you talking about? kiki kyoyogerako Last night, ekiro kyajjo scared and screaming like you thought someone was trying to. ngeri gye wawogganyi ng'olinga agamba nti waliwo agezaako okukyankalanya I don't know. anti simanyi munnange I only asked because it just kind of freaked me out a little bit. mazima gali nti namubuuza lwa nsonga natiddemu akatonotono Don't worry. It won't happen again. jasitofaayo nyinza okuba waliwo ebyankanze naye tekikweraliikiriza nja kubeera oke balina okwatikuba okuddayo mu atlanta I think it was a good idea for her to go back to work. owooza kyabadde kirozo kisuufu yenna kyali okwatikuba okudda ku mulimu It was so bizarre. She was. embeera nga bwe yabadde ekanga ng'etiisa She did, and afterwards, she didn't remember any of it. oluvannyuma n'ekisinga okwasa enaku yabadde tajjukira wadde n'ekimu ku byabaddewo yayogedde ng'atiisibwa ng'akangibwa Can do a lot of crazy things to women. Not to mention being menopausal. yagamba nti ebintu bingi ebisobola ogezaako okukanga No, I think abakyala naddala kati nga okubeera menopokono tali stuff about her myaka gye kyali muto tanabatuukamu eyo sisitimu steps. I mean, maybe she had the right idea about us waiting to do a big wedding. It may be so. oba osanga yabadde yayikidde ekyokuba nga tujja kukola embaga ennene oba And olwedde kati alina puresure n'ebintu byakalulu maama wamuteekako puresure n'ebisigadde maama wali so strict gyali coming, buli kaseera amubeerako nnyo we'll be ready to launch and go live in 2 weeks. tugenda kubeera betegefu ogezaako okulonkinga then tulyoke tugoyinge live ndowooza mu sabbiita ntono What do you think? What? ki Nothing, never mind. kale ekyo tukireke dalina kyayagala okwogera n'asalawo akyesigalize Do you think it could be drugs with Tia? olowooza ziyinza okuba nga drugs She's just stressed out. alina drugs zakozesako nedda It'll be okay. tayinza kuba nga akozesa drugs kuba mumanyi It's probably ayinza okuba just stress out kale katusabe kibeere nga kyekyokka oli yamulaba kuba yagamba n'okugamba ebiseera ebisinga abanga alimu engeri y'akataala kwegamba bitunga ebyo kaseera kano naaba akwata ebintu abitwala erudda amaze obijja yayisawo bokisi n'asooka agiteeka ebbali najja yekkaanya ebyali mu bokisi
ayinamu engeri y'embeera mukazi wattu. Your grandfather's death. Was a terrible. Bwe lwabeera wagezaako okujjukira ebigambo ebyamugambibwa ku nsonga ekwatagana kufa kwa jjajjaawe. Jjajjaawe yali musaawa musufu, yali District Attorney, n'ekirabika ebyatuukawo tebyali birungi gyali. Zibadde zeebusa n'awulira akonkona, n'abizaayo ettale, n'ajja aggulewo. Kakati nno nnyina azze. Kwati kuba nagulawo akajje. Mazima ddala mbutuufu kibeera kikulu nnyo gy'oli kwegamba kingi nnyo okubanga okwata essimu Tia nekkubira essimu nga tokwata. Ki kye wabadde olowooza? Mbe yabadde alowooza ku Lansi. Maama ekimunyiza kyambaga n'amugamba nze ekyankoseza ekyo nabadde ndowooza nti senga simufumbirwa nja mufiirwa. Fine. Lansi bw'aba akusanyusa. I have a wonderful idea. Then nfunye ekirowoozo ekisufu Kamala. You and Lance come over for dinner. Lwaki gwe ne Lansi temukwate kuba ne mujja ekiro ne tulyamu ekyeggulu. And then he can invite Beverly. Then aleete ne mwannyina. Olabye otya? Really? Ddala Glad you're happy. era nga kyonna ekibadde kigenda omukusu ekibadde kikusumbwa kale ntegedde. Look great. Yajja agezeeko sikana. I can't tell you how happy it makes me that you're resuming treatment. Yamugamba gwe sobola gezaako kwegamba sirange gye sobola kunnyonnyola nti ndi musanyufu okubanga treatment ekolera. Political campaign, any disruption to your normal routine might trigger a... No. Everything. Kyengenda okusaba kikimu kyokka nga bwe nagamba. Teweetaaga kitusobola geza ku stressinga kujjayo. Kubanga singa ofuna kyonna ekikustressinga kijja kuba kikujjayo. Kijja kuba kikutrigalinga. Musawo yali amugamba oteekeddwa okubeera n'amakerenda go kono jasiga nnafuye ate nnyina okulwaninga campaign. Olina omira amakerenda go kono ngenda gamira ekyo kyonkubulira amazima. Tia. Yagamba kye kineetaaza amakerenda kwegamba kukakanamu. Siri mulwadde nga bw'osuubira, siri mulwadde. Siringa Leo, siringa jjajjange. Just nyina bingi ebinteganya. Olaba. Yomusaba amakerenda. Omusaaba abadde amugamba toteekeddwa ne bwe kiba kitova ku makerenda. Oteekeddwa gakwasaganya. I can't believe you didn't tell your mother. Well, it's fine. She probably just forgot with her pregnancy brain and all. Mom, Uncle Leo, I did some redecorating, and I'd love to show you what I did with the bedroom. We'd love to see that. Okay, come with. Bali bakutte kuba okujja ewaka. Yagamba nti yamaze otegeka waliwo byayagala obalaga. Yatereza ekisenge kye ayagala bajjeyo basobole okwekkaanya. Mom, I'm not pregnant. That's just what I told Lance, so he would stop asking me questions. You what? Musajja amugambye ndi lubuto. Namugambye kwegamba asobole okugezaako kubanga alekera obuuza ebibuuzo. Kale emyezi omwenda bwe ginaggwako nga talaba lubuto. Nja mugamba lwavudde musobola kuzaala. Naye ate osobola omubuulira amazima. Liyo yali amugamba naye ate atusobola okuzaala. N'amugamba nze nzaala omwana agenda okubeera mwaka jja bangu. Abeere nga nze nedda tusobola okuadaputinga. Then you kept this secret because you were afraid he'll run off like your daddy did when he found out you were sick. Now you're going to lie to him about his baby? You make this man run away for sure. Uli amufulumya soko fulume. Wamoyo muveeko. Yes, but Mom, I don't need to take any meds. Lance isn't going to be suspicious of... Ndowooza wafunye eddagala okuva eri omusawo kuba n'eddagala nalifunye okuva eri omusawo. Wabula ekizibu ekiriwo sisobola genda maaso akumira ddagala kubanga kati olwedde buli lwe naafunamu ekinsumba oli ajja kulowooza lubuto lwe lunteganya. Sigenda kumira amakenda lwa nsonga amakenda gannafuya. Esaa 16 mu lunaku nembeera nga nze nannyongo badde nedda. Neesiga bino ebyo tunamaze edda obikwasaganya buli kimu kyonna kiri under control tewali buzibu bwogenda funa. Maama wandibadde okimanya. Ndi kiriya siina tagali. Kale. Kwate kuba sooka amuyiseewo. Ono yajja ebbali n'asooka amutunuulira ng'ali bizi. Ali bizi ali mu bitabo bye alwana.
Hey. Why, sorry chi. Gamba chi. In a little bit. I gotta... Sokoleka ebisinga byonna ngenda bikwasaganya naye tofaayo nja kubeera steady kansoke mirimu mingi gye nyina okukola nzija jasimpamu akadde katono ngenda kujja twogere ngenda kujja nkusiika ne tofaayo nzija mu dakiika ntono nakwate ku rodi ne yeetooloola teyamuwakanya mugambye agenda kujja mu dakiika ntono. The site is up and ready to roll. Tomorrow's the big night we launch, my brother. Anti ebisinga byonna twamaze ddogezaako bitegeka olw'enkya lwe tugenda okuba nga tulonkinga muganda wange kono sooka olindeko. Yaŋŋambye mbu simanyi abadde akwata kubogenda kusiikana gayino we ayitibwa Dr. Munro kyokka nagenzi okukebera mu katundu kaffe temulimu ayitibwa Dr. Munro nga wa gayino nga gayino. Dr. Munro in the area, big deal. Anti kati waliwo Dr. Munro mu kitundu kono Dr. Munro wali mu kitundu wabula si gayino nga bwe yabadde atugamba aliwo mulala nnyo. Kingston, are you going to start anytime soon? Kati ogenda tandika maama oba okyalina ebikuteganya tudde bali waliwo engeri y'ekkooti. Mr. Woods? Collins Woods? Yes, that's right. Let's just stop the games, shall we? Mr. Bernstein set you up to this, didn't he? I'm sorry, who? Paul Bernstein, the district attorney. He set you up to this. It's okay. Tell the truth. You're under oath. Yatuuka n'amugamba nti ekituufu kiri nti This is a class action settlement hearing. The DA has nothing to do with it. eno sebo class settlement DE talina waabijjiramu. You're wrong. Oli mukyamu. So fed up. Bernstein yamusindise. Liars. Tukoyo abalimba. Dirty scumbags like Mr. Woods and Mr. Bernstein trying to undermine my hard work. Mbu kimunyiisa okuba nga abatumba ng'ono ng'ogasseko ne Bernstein baba bagezaako okwandamayinga emirimu gye ate olowooza teyavaako mu kkooti. Waliwo ekkooti eyali etudde olowooza teyavaako buvi. Nyina obukakafu omwami ono muyaayi bakolagana ne DA. Bannange gwe kiki ekikuliko ono omukazi ngenda musuuwinga we bituuse kati owaayi nagambye Bernstein ali ludda wa bakolagana baagala kunzita batajjajja wange baagala kunzita temubeesembereza baagala kunzita nange bano sebola batajjajja wange nange baagala kunzita esaazi we twogerera ali ludda wa mubalabe lwaki mubaleka temubaleka genda ayagala kunzita banawe baagala kunzita kyokka mugenda baleka baddeeka bajje banjite munyambe bannange. Mukazi yayogera bingi bakwata bukwasi kubo ne bamwetika ne bamuyisawo bamutwali Katonda watu ngeri gye yali ayogeramu yakanga kaseera kano twadde erudda loli yakwate kuba gyasooka siikano naayitibwa Dr. Munro gulawo yafeesi ningira paka munda nkuyambe ntya munnange. I just wanted to see if my wife... Mbadde njagala kakasoba mukazi wange mulwadde wano. I don't need any information. Ekyo sigenda kigamba kono seetaaga information. Just njagala confirminga kakasoba ajjawo wano eno. Anti munaye okugamba kiba kitegeeza ateekeddwa okuauthorizing okubanga ofuna information ng'eyo. Njagala Dr. Munro essaawa zino kati. Nga bwe gambye mukazi we ateekeddwa lisi okuwa ebbaluwa ekkiriza nti tugambe leero mmwe. Nkubuza ekibuzo kati gwe maama. Mukazi wange n'asobola ntya okumuyamba nga bateekeddwa okuŋŋamba ekizibu ky'alina tebasobola kuŋŋamba. Nsobola ogezaako tegeera engeri gy'ofaayo naye sobola kugambako tosobola. Kale n'akwata ekkubo n'afuluma yajja asobole okweyongerayo. Yajja ewaka n'obusungu obuteekanika tabitegeera. Zibade zibusa akasimu n'avuga nsooke mbakubire bano nsooke mbabuuze yawulugumya akafwanga nga teri akwata essimu agenda okuza amaaso nga gyakubako eri wano kyabika nakyo yagirese wano yajja ayita tiya n'obusungu n'obuteekanika gwe tiya genda okugulawo nga tiya ali eno mu kinaabiro atudde mu kinaabiro amazzi gamuyikira ali awo tavaawo. N'asooka yeebuza ekigenda mu maaso olindeko. Mutulira n'asooka asiriikirira. Nakyasiba ali wano embeera gy'alimu.
Mukasiya kano nga tuvuddeyo twadde erudda. Tia, Yasooka n'amutuusa bali n'amugamba Tia. I know something's going on with you. Nkimanyi waliwo ekigenda mu maaso mu bulamu bwo. What? Eki? You think I'm on drugs? Golowooza simanyi nkozesa drugs. But I think you may be... Sigambye nti okozesa drugs naye kirabika. No, stop. Pregnant. Hey, stop it. Ndi lubuto n'agamba lekeraawo. Just stop lying to me. Lekeraawo ogenda maaso n'okunnema nti oli lubuto. Why are you treating me? Lwaki ogenda maaso n'okumpisa bwoti naawe? To Dr. Monroe's office. Nagenze mu yafeesi ya Dr. Monroe. She's not your OBGYN, she's your psychiatrist. Bwe yageza okisuula nga si gayino we wabula okujja kubeera psychiatrist. Bwe yagambye. She's not supposed to tell. Takkirizibwa kugamba bintu ng'ebyo. She did it. Si yaŋŋambye. But you just did. Wabula essaawa zino gwaŋŋambye nti ogendayo mu ddwaliro. Great, so Kaakati now you want to leave. kati oyagala kundeka. Great. Oyagala kunsuulawo si bwe kiri. Oh, no. Kasi otegeddemu ni mwaka jabangu. No, I won't. Wuli oyagala kunde kuno sinaba kugambako nti ngenda kuleka naawe. Are you leaving? Ogendaye. Think about you leaving. Let's get all your stuff together. Kansooke nkugattire ensonga ze ebintu byo byonna mbikwase. When I proposed to you, Bwe nakusaba obufumbo I give up on you. Do you remember that? nagamba sigenda powa ku ggwe. It's true, isn't it? Kituufu si we kiri. I mean, did it ever occur to you that this is something you should have told me before we got married? Yamugamba ggwe kiri ekintu wali towetaaga kiŋŋamba nga tunabafumbiriganwa. Did you hear what you just said? Simanyi owulidde ky'oyogedde. That's why I didn't tell you. Kyekyo lwaki syagamba. That's why I didn't tell any of them. Kyekyo lwaki syagamba abasigadde. Tell me not to do this. Maama yaŋŋamba nneme kikola. You to do it, what happened with these other guys? You didn't even trust me enough to tell me the truth. You Yagamba ekyo tekyekussa ku bagaayi bali abalala. me. Eky'ennaku ekiwo tosobola na kunneesiga liisi kuŋŋamba mazima. Everybody knew. Everybody knew except for me. Abasinga bonna kirabika baakimanyaawo okuggyako nze nzekka. Oh, just stop. So you can leave it. Alimu akajabangu. What the hell is this, I'm Tia? not fit. I don't know. Huh? I am sick of this roller coaster ride. Fine. You know what? Yagamba nti nseekoyo kubanga buli kaseera munzunza buzunza. I'll Saying leave. it. No, no, no. Kati nseka ŋŋende. Put your hands on me. Tonkwatako nze. You trying to kill me? Oyagala kunzita? I knew it. Nakitegeera. Me. Stay away from Nakitegeera musaago oyagala kunzita. Tonkwatako tonsemberera. Mwatta jjajja wange kati nange mwagala kunzita. Stop. Hello? Halo? Can you please get to my house? Kayihura ngenda kusaba oleeta amagye. He has a knife and Ono omusajja akutte akamba alina omusekuzo ng'ogasyeko n'ekisota. we're on 16 seconds. Ayagala kunzita tubeere eno waggulu enankulabye. Please come, hurry up. Bambi mujje mumukwata ayagala kunzita. Please come. Ono yagamba tufudde. Please. Bambi nkusaba mujje. Mujje mumutwale. Nabagambye bw'obanga munnange olina ebizibu ewammwe ebitambo bitera okujjira ssaamukaaga gwakira omusajja omugambanga aleme kwesika munnange. Hey. Bwe mba muli abantu yeetaaga amanye muli abantu kikaaki muli abaana bato My husband. muli abantu bakulu muli abasajja temuli abasiraamu muli abalokole bwekugamba ategeere amanye Tell them. nesikera ku makya Come on, just listen. n'akizula mbu olimu akajabangu oyo omusajja ayagala kunzita mu mutwale. Tia, come on. Musatu yagamba banaye tufudde poliisi olaba bwekutwala This is a misunderstanding. tugende obitebi lwaki oyagala okutta abantu. I don't know. Yingira wano. He just learned it. Come on, Tia. Thank you. Tia! Ayisawo bagende. Thank you. Thank you so much. Anti mwebale bannange. Thank you. Nga omusaatu talina ttagali abadde ayagala sobola kumanya ki ekisumbwa mukyala we. Omukyala Seba bamuleetedde poliisi nga yemwetikka. Bwe batyo baamutwala. Dengera. Yasiga mu nnyumba ate kati obuzibu tebwajja. Ate akaseera keetodde yali yava ku makerenda tekyayagala kumira makerenda ge. Yatandika kubeera mu nnyumba ng'abuumuuma. Ali awo tabitegeera kyava bikola bokisi erudda. Baabo. Yatandika okugenda maaso n'okunnyonnyola ng'agamba nti amisinga jjajjaawe. Buli ajjajjaawe amisinga okamala ekirwadde ky'alina kyali kiruma jjajjaawe mpozi ng'ogasyeko kati ne kojjaawe aliwo. Era omusajja bwe yazaala omwana ono n'amanya ebizibu abaka famire y'omukyala bye byayina n'agamba ze sigenda kubeerawo yadduka emisinde si gyakodo. Bulamu n'asalawo agezeeko butambuliza ewalala. Dengera.
Mukasi akaziba teziri busa waliwo yakonkona. Nakyala n'akwatikubo n'ajja wansi alabe. Yajja alaba ani akonkona. Yaggulawo. I've been trying to reach you, Atlanta. Obwedange kyakukukubira ku ssimu ya Lansi nga sikufuna sikutegeera gwe naawe. Right about him. I had him arrested for trying to kill me. Omusajja baamututa yabadde ayagala kunzita. And Paul Bernstein. Twakizuula akolagana ne kiri kibaniseni be batta jjajja naye temutya kati ensonga yawedde bamututte bagenze musiba bajja kukkakkana tebajja tumalawo ssibo tebajja tutta bya kigwagwa. Sweetie. Kati baby. So I was thinking. Nze mbadde ndowooza. Why don't you suspend your campaign a bit? Lwaki ebintu bya campaign tosooka n'obiteekako erudda? No. Nedda. Told me not to quit. And he's here. Yamugamba essaawa zino kyesobola okugamba jjajja yaŋŋambye sipowa. Era essaawa zino jjajja waali. Onalabira ddala kati ekirwadde nno kikuze. Baby. He needs you to stay here with her and Uncle Leo. Anti munaye nkusaba osigale wannange ogasseko ne kojja Leo. I am going to meet with Judge Gilmore tomorrow. Ngenda sisikana Judge Gilmore olunaku lw'enkya. Convince her to change her mind about banning you in her court. Kwegamba bikimu by'okubaaninga mu kkooti ye ndabe engeri gy'asobola obikyusaamu alemeko. Your career away like this. Mulimu gwe saagala ogusuulirire bw'oti munnange. Georgina ngenda kusaba tusooke twogereremu erudda. Ndi fine. Just neetaaga kuwummula, seetaaga kumira makerena, neetaaga kuwummulamu. Neetaaga olekerawo katemba ono. Lekerawo genda maaso n'okuzannya weefula mbu simanyi saalumanya victim. Waaye tonsikambula otyo nze wandibane naawe nta tonsikambula. Ngenda kusaba twogere soko gye twogere gwe naawe. Yasi ngenda kubira nsome ku bitabo. Bitabo bino bisome mukonda bedage. Bitabo. Make me do something. Yamuyisawo n'amuleeta ebbali. Kikyamu kigwe ky'olina naawe. Yagamba essaawa zolekera ogenda maaso n'okusindikiriza omwana ku kintu ky'atasobola kontrolinga ko n'asobola okikontrolinga. Omanyi okubeera schizophrenic kye kitegeeza. Omanyi kyekitegeeza okugezaako giving into it. Nze nkimanyi nkibaddemu okumala ebbanga. Gwe muntu gwe sandyagadde ampe magezi ate. Kituufu lwa nsonga Leo ye mupangulukufu mulalu. Kati essaawa zino ne muwalawo kitandise okumulyawo tewali kyosobola kukola. Nze mmize eddagala lyange buli lunaku ndimira. Yagamba nti gwe ebiseera ebisinga tofaayo okwegamba abantu kubanga bamanya nti muganda wo mulalu. Wabagamba munafunamu obuzibu olwokuba nali nzannya ddiba. Osegeera waliwo kyaliwo gwe walina omusawo n'ogenda omugamba akuyambe nakolera empapula. Ku nsi ya Katonda ky'otayagala abantu bagezeeko otegeera nti Virginia nti alina muganda we alimu akatala the same time ne muwala we alina schizophrenic bipolar. Kati essaawa zino omuntu omulala akimanyi Lansi akitegedde yakitegedde. Kyebuzibu ogenda kukola kikono oyogera ng'omulalu. Jjukira ndi mulalu. Nga kitaffe bwe yali jjajja w'omwana oyo. Okumanya nga kyali kimutisse nga kwegamba kimususseeko yavuga emmotoka n'agenda akozinga n'akabenje. Yetta ne kitwalibwa nti oba osanga yattibwa buttibwa olw'ensonga tewaba bantu suicide note nga toyagala bamanyi. Yamugamba kati golowooza nandiwaddeyo suicide note ngezeeko okwekkanya buli kimu kyonna kye yali akoleredde nga kigenda maaso n'okusaanyizibwawo nga bagamba mbu simanyi yalimu akajaba ngolowooza ekyo nali nsobola okukikkiriza. Ati kati bwe bituuse n'omuntu omulala agenda kufa nti nedda ono wange ngenda mubeerako tagenda fa bya kigwagwa. Mu famire kirabika yeeka alimu omulamu. Abasigadde baasikira olusaayi lwa jjajja olwakajabangu. Ono yajja n'obusungu obutenkanika akomyewo eka. Gwe ttiya nnyabo. Nyazaala we ye yaliyo. Ali waggulu yeebase. Lindako. N'ekitiibwa kyonna munnange. Ngenda kusaba onviire. Manyi gw'oyogera naye. Anti ngenda sisiikana mukazi wange. Anti muwala wange. Kale bwe kiba bwekyo then tewali tabu.
since you're already here and nabadde njagala ensonga eno kwegamba tujogeremu oluvannyuma n'okusinziira nti woli wano eno I want to know what is wrong with njagala kumanya ki ekiri mu kika kyammwe ki ekibateganya ekyo ekibazunza Do you, Lance? oyagala okumanya amazima ddala mutuufu Lance amazima gali bwe gati Stop second guessing your wife. lekera ogenda maaso n'okuteebereza mukazi wo lekera otandika okugezaako mwemulugunyaamu Herself out to mukazi wattu atobanga bw'asobola okubanga asanyusa ggwe nje this is my fault? kyogambe n'ensobi yange The outburst? okubanga avaamu obukambwe Your family's here? akataala kaine mu famire ke mulina akataala mu nsobi yange No, you try. gezaako nateerako no gwaba Not agezaako trusting your wife. Try loving her. gezaako tandika okwesiga mukazi wo mwagale va mu ebyo I do love her, Virginia. amazima gali nti omukazi mwagala Virginia I love her. naye ekyebuzibwa nze mwagala n'okusinga ku gwe ate engeri gy'omwagala Out. kikyotegeeza Comes with strings. anti omukwano gwo gujjirako obukwakkulizo gw'omwagalirako obukwakkulizo You don't give a damn about your daughter. tofaayo eri muwala wo These people to make yourself. jasi kwegamba kyofaako kiri kimu kyokka osindikiriza abantu azironga zikasitoba nga gw'olabika bulungi But you seem to have drawn the short end of the stick now, didn't you? ku mulundi guno ekyo twakisindikiriza bubi kati Brother and daughter. olina muganda wo mwannyoko alimu akajabangu muwala wo ne kitawe yali akuzala yalimu akajabangu bigenda fuluma bigenda tegerekekwa oluyi oyogera ku kyalo tayogera ku kyama kyakika Get out of my house. fuluma ennyumba yange My daughter here anti ngenda ne muwala wange I'll have the police escort you. then kansabe poliisi ekuwerekere will be 9. eyo enamba eri 911 teweesika baaba kanjikuwe tuddangamu ssebo n'osinika amannyo ku fami ku byama by'ekika tandika otya okwogera kajja bangu Angel face. anti mwana wange Gotta wake up. wandibadde ozuukuka Lord? Come on, sweetheart. gyatugende Well, Lance is back. lansi akomyewo Tried to come upstairs, but I told him no. badde ayagala kujja waggulu ne mugamba nedda And sweetheart, and we are walking out of this house. tugenda fuba nga bwe tusobola tugezeeko gattagatta buli kimu kyonna tufulume ennyumba eno osegeera Let's just lock the door because I'm scared. twandibadde tuggalawo bugazi luggi bwanze ndi mu kutya nti nedda No need to be afraid, okay? tulina kyakutya Come with mommy. gyatugenda ogende ne mami jantuondoke bwe batyo ne bakwateko bajje bafuluma ennyumba nabagambye tuli kayitibwa the secret she kept ono yajja ebbali asooka awulugumye kafwanga I know, but she still won't leave. nkimanyi naye ekizibu ekiriwo tagaanya aganya ogenda ono omukyako ono kanzije mu kunyigiri No. tojja Beverly tojja ono abadde amugamba oyo nyazaala namulaba alimu engeri y'olumpaatimpa nti You know I will catch a case over my little brother. I don't okimanyi nze neweguba musango kulwamugana ng'esiina tagali In the family. Just anti kati twetaaga lisi tusigaze Gerald omu yekka mu family call me. kale kyonna ekibaawo gwe nkubira kyonna ekituukawo ekyetaagisa gwe nkubira genda okuzza amaaso wano bakwate kuba okuvaayo what's this? ki ekigenda mu maaso What's going on, Tia? ki ekigenda mu maaso sooka ombuli etiya For a few days, just to give you some time. anti agenda kubeera nange okumala ennaku etonotono jasi gwe tukuwemu akadde Look, I'll cook us something to eat and we can wama ngenda kufumbirayo ekyokulya kwegamba tusobole okubeera nga tuli bakakamu siraba nsonga lwaki ogenda just. jangu What, you got us scared of me? kyogamba kati ontya bebi You've got no right to. gwe tolina lukisa kuyingirira nsonga zino My daughter. ono muwala wange Every right. nyina buli lukisa sinye ssebo No, listen, don't. yayitamu misinde ssebo omwana yuli adduka gwena Tia! tiya sooka olindeko ngenda okumuyita tiya ssebo yayitamu buyisi n'adduka n'agenda ono yagamba tufudde kino kika katonda wange muntu gwe yafuna si birungi Leo. Hey, wayi yajja asika ne liyo there you go. kujja wannakyala Right over here. musaabayite bagende bafune we batuula ebisigadde oba osangayo boogerera ebaba boogerera kakati Yeah, so I've heard.
Leo, listen. I know you've been trying to tell me something. Nkimanyi nti obadde olina bulijjo ky'oyagala okuŋŋamba. With the pill bottles. Ku luli lwe waleeta amakerenda. To Tia in Virginia about that. I have. I know that Tia. Kansuye nti Virginia tiwamugamba ku ekyo ko namugamba. I'm trying to hurt her, but I'm not. I would never. Nze kinawunsi okubanga nakyala Tia akeera ku makya ne yeefulanga nze ayagala omulumya naye nga ate si bwe kiri. Ever finds out I told you anything. Senga bagezaako otegeera nti nagamba ekintu kyonna. What is it? What is she suffering? Kiki sooka ombulire kati ki ekimucunya ki ekimuliko? Njagala ombulire. Schizophrenic? I mean, which one? Yagamba nti wabanga alina schizophrenic ki? They call it schizoaffective. Anti bagiyita schizoaffective. She started showing signs when she was about 10. Yatandika okugenda maaso n'okulaga sayinzi mbw agina ng'alina emyaka 10. Took off. Ne bagezaako omudiagonizinga ne bakitegeera mu ddala butuufu mu ekiri. Kitaawe yamuzaala n'adduka n'agamba ze sobola kubeera na mwana alina bitambo. Handle it. Yali tasobola kigumiikiriza. And when she gets overloaded, she unravels. Kati agamba nti ebiseera ebisinga amanyi okwateko bw'anaava ku makerenda bw'aba tamise makerenda atandika oviira ddala mu mbeera. Kati gwe ekyo ky'olengera kwe kuva mu mbeera nga tamise makerenda. Kati nze nkole ntyo kikwasaganya. Oteekeddwa kubeera crafty. Kegamba nga ye bw'ali. Osobola okikwasaganya ekyo ddala mu butuufu. Musatu byamusobera n'agamba kweri. Mukasi akayo twadde ebbali. Ono yakwateko bwe najja kwedi ofiisi gye bakwasaganyiza emirimu gye baddukanyiza emirimu gya campaign. Basinga bonna bawuli outbus gye yayina. I'm dropping out of the race. Everyone will be paid through the end of the month, and volunteers, I'll make sure you get something for your time as well. Yabagamba nti essaawa zino ayagala bagezeeko sasula bonna abadde bakola. Mpozi kugasseko ne bavolunteers agenda kubaako akatono k'abafunira. Donations is not about the lies that Paul. Era ng'agamba kyo tekyekusiye kuba ku kya donation, tekyekusiye ku bya bulimba oba ki. About my life. Kino kyesigama ku bulamu bwange. And I just need to. Era essaawa zino to stop everything. Neetaaga sisi nsobole nsooke nnyimirize buli kimu. A practice. Yagala alekerawo okukola abadde akola looya. Yagala asooka awummule. You all can leave now. Bwe bituuse kati musobola okwateko ne mugenda. Yabagamba mwena musobola okwateko ne mugenda essaawa zino. Ne bakwateko beetoolole. I'll be praying for you, Tia. Anti ngenda kubeera nkusabira munange Tia. Ngenda kubeera nkusabira. Mukasi akayo twakwateko bwe ntudde erudda. Ono yajja. Good afternoon and welcome to Route 16. I'm Abby Schwartz. N'asooka afuna amazzi. There's nobody here. There's no company here. Tewali muntu waliwo siraba nsonga lwaki ndeka. Gone where? How would I know? Tia ali wakono Tia agenze. That you wanted her to stay home. Sinabadde simanyi nti oyagala abeere waka. To go. What was I supposed to do? Nze singa. And by the way, ayingidde emmotoka n'asiimula n'agenda. Mpozi n'ekya bino nabisikanye mu kasasiro. Miss Kingston's statement went on to say that she has no plans to renew her campaign in the future. Kati essaawa zino yakwatiko n'agenda sisikana bannamawulire. N'abagamba nti agenda steppinga down ku kiki yabadde yeesimbyewo. Era nga gye bujja maaso tasuubira nti agenda kuddamu okwesimbawo ku bino. Okusinziira ku musawo ne risaaki gye twakoze baatugambye tuteekeddwa okumanya ekirwadde kino. Bifo nga tetunaba kulumba kwagala gezaako kuyamba. Nze ngamba lisi twandisoose ne tugenda maaso n'ogezaako okwekkaanya. Waliwo support group yeeno. Bwe oyagala okikola mu ngeri entuufu tewali kyakola bwoti bw'oteekeddwa okikola. Olengera. She's not capable of making these kind of decisions in this current state, Leo. Sikiwa nti ono omuwala ateekeddwa ogenda maaso kwegamba tali capable. Kola decision okusiya ku mbeera gy'alimu essaawa zino. You can't force her to do anything she doesn't want to do. You're wrong. Oli mukyamu. When she comes in here, I'm gonna get her to change her mind. Bw'ayingira wano ngenda kakasambu mukyusa ebirowoozo. Ziba teziri busa. Hi, honey. Gamba ki mukwano?
Lance is gonna try to take my money. Lance abadde ayagala kubba sente zange. Thank Ningenda mu Stanbic zonna ne nzigyayo sente zange. Nzitazibba. as much as I could. Zonna nzigyayo esoboka. Mom, can you Mama, borrow and get the rest? ngenda kusaba enkyo geno nzigireyo endala. Ezo sente no zoleese. Ezo sente nnyingi mwana wange. Zimpe. Musaba zonna zimuwe. Yeah, tomorrow. Enkya. You look tired. Labika ng'omukoowu. Kikwetaagisa osogenda osooka owummulemuko. Oh, mommy. Leka tofaayo jangu. Mwana yafa ku makerenda kati akajja bangu kafuuse akajja bangu. We see it. Tubiraba. We just don't talk about it. Just lwakuba tuba tetwagala byogerako. We hide. We lie. Ebiseera ebisinga twekweka ne tulimba. Sweep it under the rug. Ne tukiteeka wansi w'ebisiimula. Folks don't suffer from mental illness. Abaddugavu tetulageza kufunamu kajja bangu. We're not afraid to own our physical ailments. Ffe tetutyagenda maaso na kubanga tuowuninga kye twandiyise physical illness zaffe. Not so with mental illness. Naye just lwakubanga Not so with ebyakataala. minds. Not our bodies. Ebyakataala munaye bibeera mu birowoozo byaffe tebibeera ku mubiri. I saw little things in her personality. I just thought she was stressed out. Yagamba ze mu kusooka nali sobola geza kutegeera byali bimusumbuwa. Ngalowooza nti oba osanga Jasi abeera stressed out. Never occurred to me that kaseera kantwadde ebbali. Nakya yajja mu kinaabiro. N'ayitawo ssebo n'ayingira mu mazzi. Baabo. Alabika naasasewo obulamu abugyewo. Yajja kusya ku mbeera bweri munnange. Asazeewo obulamu abugyewo. Tiwali kyakola. Nga kitaawe bwe yakikola mune wa jjajjaawe omusajja bwe yakikola. Yetta nga kimususyeko. Bintu bino singa batumira ddagala. Ebiseera ebisinga. Kasa kisukire owulira ng'ensi ekutamye. Kasa ofuna chronic depression. Owulira ng'ensi ekutamye ng'ekisigalidde kiba kyakugyawo bulamu. Baabano. Yamusanga nnyina nga bagamba oluvannyuma lwa sabbiita ng'emaze okuyitawo. Wiki namba. Why aren't you taking your medications, Tia? Lwaki omira amakerenda go? Bamulesebwa omusawo. Tia? Tia bakubuuza. Dr. Monroe asked you a question. Dr. Monroe akubuuza ekibuuzo. Taking your medication. Lwaki omira amakerenda? Do you know what it's like to be me, Doctor? Omanyi bwe kibeera okubeera nze dokita? Omanyi bwe kibeera kwegamba ng'oli mu mbeera eyange? You guys poke at me, analyze me, label me. Mudda awo ebbali ne mutandika okugenda maaso n'okunnekkaanya. Ne munsosonkola ne mutandika okukola analysis kunze. Ne mukomekerera nga bugamba nina akajja bangu. Naye omanyi kyekisigeeza okugamba nti olina akajja bangu? Eh? Of course, honey, we don't know what it feels like. Mom, please. N'abagamba ero ne bamugambira of course tetumanyi kono maama sirika. Aliisa olwaliro owuliriza. Lwaliro owuliriza. You try not to notice how people look at you.
yabagamba ebiseera ebisinga ogezaako To you. kubanga otunulira abantu bwe bakutunulira They're afraid of you. bamu ne batukesya ne baba nga bakutya Care what they say behind your back. ebiseera ebisinga nga oyagala okumanya biki bye bakwogerako Is she on drugs? n'okisula nti beebuuza Is she just crazy? oyo omukazi akozesa ku njaga mira ku makerendo bajjasi alimu kajja bangu With the world and myself. n'obeeraawo ng'oli mu kutoba Most days kugwe ng'ogasseeko n'ensi eyo and my feet are tired from running. tukesya n'awulya nga n'ebigere bikooye okudduka Let me stop. bintu bingi Stop running. I want to kill the voices in my head. era ebiseera ebisinga abeerawo ng'ayagala kutta amaloboozi agabeera mu mutwe gwe And for you guys, the answer is simple. bwe kiba nga dda mutuufu mwe kibanguyira It's Tia. Numb the pain, sleep through the pain, take your meds. nga mwe mugamba bugambi nti munaye weebake weebikke mina amakerenda But the pain never leaves me, Mom. naye ku nsi ya katonda ne bwe mukola mutya obulumi tebugenda It's the pain. jasi bubeerawo kubikkirwa mbunyigira muli munda mbanga bwe nnyigidde munda kyekyokka None of this sets me free. tewali ku bino kisobola kunseetinga free katonda wange neyakimanya luvannyuma nti bibeera bya nnaku ngamba kimu nayo n'onsonyiwa n'onsonyiwa kyo kakati Good work. ono yajja Mr. Giles? Mr. Giles Giles? Mr. Giles Thomas Giles Lance Kingston. Lance Kingston ge mannya gange Pictures. anti ebifaananyi mbiraba Tia. nze kwogera naye Time. naye taata w'omuwala Until I get some answers. kindeese wano sigenda vaalesi nga amaze okwanukulwa What do you want to know? ki kye weetaaga okumanya mu byonna Why did you abandon your daughter? lwaki wasuulawo muwala wo You must have been talking to Virginia. naye seebika obadde weegaya ne maama we I love my daughter very much. muwala wange mwagala okukamala About her all the time. But her mother, era ng'akaseera kona yali ayagadde ogezaako okubeera naye jasi nnyina choice. nnyina bwe buzibu Let her raise Tia the way she wanted or leave. My decision to leave was easier than it should have been. yagamba nti omukyalo oyo yatuuka essira n'aŋŋamba mbu simanyi nnyo tuba n'embeera oba si kintawanyike ekyewunyisa nno okutema kwange tekwalimu wadde okukaluubirizibwa nagenda bugenzi A lot older, I'm a lot wiser. naye kati essaawa zino ndi muntu mukulu nnyinza okuba nga luli Than you to see. nagenda jasirwa kubanga ndi muto She said, Tia, naye kati nkuze want to see me. agamba kati akuze asobola okulowooza ng'omuntu omukulu I see. nkiraba Can I ask you a question? kubuseyo ekibuuzo You're going to ask her whether I say yes or not. ogenda kumbuuza naye tekiri kuba yesu oba You're nedda an artist, right? njagala obeere wa mazima Too. A writer, actually. And nkimanyi oli artist mukubi wa bifaananyi ate nange ndi muwandiisi finding something I don't like. I know the feeling. manyi feeling My paintings. But you keep them, don't you? yagamba nti ebiseera bisinga amanyi okuwandiika ekintu kyatayagala Still nga ye feel them. namugamba feeling gyongambako ngitegera kubanga nange ndi artist manyi okuba ebifaananyi ebimu byesaagala namugamba naye ebifaananyi ebikuba jesi obisigaza newakuba tebeera perfect naye bibeera bifaananyi bye oba obyagala Never part with them. omuntu yenna ng'alina ekintu kyayagala batasobola kwawukana nakyo How I feel about Tia. She may be misshapen slightly and not perfectly dimensional. esaawa zino omukyalo oyo omwana oyo ayinza okuba nga tali oke nga dda mubutuufu tali perfect tatambulira mu lunyiriri nga bw'obadde omwagala naye gwe kyoba omanya kyonna kyali oba ali perfect oba tali perfect kyaliwo mwana wo It's nice meeting you, Lance. kibadde kirungi okusikana Lansi kwata ekubo n'atambula agende
kaseera kano ono yakwate kubona ajja n'asooka paakinga buli kimu kyonna era mu kupaakinga waliwo engeri y'ebbankaluwa gye yali awandiise n'agijja mu nsawo ye giyisaawo ebbali kwate kubona ggulawo najja asobola okweyongerayo ensawo yafaayo naye omuli omudidi gw'ensimbi muli seeteze zonna baabano n'ayingira buterefu paka mu ggaali Hey. Why? So, kakati things didn't work out with the Jameson. ebintu byasobodde kutambula bulungi ne Jameson gwe wadde osiikanyesizaalawo no. kitegeera tobanga bw'asobola agezeeko okuyamba ono agenda okukwatibwa okujja ewaka yalaze kusiikana muwala we yasiikanawo bankaluwa. My dearest Lance, Mom, and Uncle Leo. Anti munaye maama ng'ogasseko n'Uncle Leo ng'ogasseko ne Lansi. Don't deserve this pain. Agamba nti okusiisira ku mbeera gy'alimu tebagwana bulumi obwo. It's the only way for me to put an end to your hurting. Era ng'agamba nti eno y'engeri yokka gy'asobola okukomekkereza obulumi bwe balina. We better without me. Nze kakasa obulamu bujja kubeera okewa essiri. Well, let me walk you to your car. Kansooke nkuwerekereko munaye ku mmotoka nkutwale. Zibadde ziribwesa essimu nevuga. Hello? Hello? We'll be right over. Come on. Tujja. Just come on. What's going on? Jja tugende ki ekigenda maaso. Nyazaala wamukubidde essimu. Bimutabuseeko omwana kirabika agenze. Liwa ntabitegeera. Hey. Why? Tugenda muzuulako no ndi mukutya. Thank you. Webali. Baagala gezaako munoonya kulaba wa waali. Mukyala mukazi wattu agambye nti ali mukutya tabitegeera. Musaba abeere mukkakkamu abeere mugumu. Ne batandika ofeefeeta buli wamu wonna. Beverly and Leo are looking outside. She's not upstairs. Yagamba nti ngezezaako kebera waggulu eri ng'ogasseko na buli wamu wonna taliiyo. Tia left this note in the bed. Kano yakalise mu masekati g'obuliri munnange. Kuno kwe kujja akatune mwalabe. Bankaluwa gye yabadde alese awandiise. Katonda wange. This is happening again. Yagamba sisobola kikkiriza mbu kino kigenda maaso n'otuukawo ewange. Linda akosookolekera nsi. Ndabika nno ntegedde wa gy'ali. Bwe batyo baasimbulirawo eggaali ne bajja. Nga makirabika ntegedde wa gy'ali. Yajja. Bagenda okuzza amaaso ne balengera. Gambye ne kitaawe eno gye yafunira obuzibu. Genda. Please bring me back my baby. Baami ngenda kusaba agenda oleete muwala wange. Nedda sooka olindeko tosimbula yasooka n'agyesimba maaso. I know you think this is the answer. Nkimanyi gulowooza kiro ky'ekyokwanukula. Look at me. Wabula ngenda kusaba ontunuulire munnange. Think this is gonna make everyone feel better. Golowooza kiro kirina engeri golowooza kiro kijja kuleetera abantu okulya obulungi naye si bwe kiri kikyamu. I've got big plans for us.
Okay, I see us growing old together. Era ng'agamba sisobola kera ku makya ne ndaba nga tugenda kubeera mu buzibu nze ndaba tugenda kukula tukaddiwe n'okukaddiwa nga tuli ffenna. Baabo. I'm not after everything. I'm here. Nze wendi. Here, Tia. Wendi gya. You've given me every opportunity to run, but I'm not running up here. Era ng'agamba nti okuviirira emabega ompadde buli mukisa ogezaako kubanga nkudduka. Wabula nkyaliwo. Lindako bifo nga tunabagenda. Lindako. Kwate kubona yeetoloola. N'ayitawo n'ayingira munda. Anti kati bw'oba ogenda kwenyiga, oba ogenda kwetta then tugende ffenna. No, you have to go. Oteekeddwa ofuluma kono sigenda gifuluma emmotoka. Nedda sigenda fuluma. Oba kiki oba kisigenda fuluma. Badde amugamba lansi fuluma nti nedda. Sigenda fuluma. Never give up, do you? Naye gwe topowa. Anti nedda. Sipowa. Misawo n'amusimba akafumito bambi. Njaga okimanye nti kuyagala. Tikisobola kuvaawo. Nda kuba nkwagala ebbanga lyonna. Oluvannyuma lw'emyezi 4 nga gimaze okwetooloola. I was in hiding. Nze mbadde mu kwekweka. Hiding because that was the lie my illness told. Nga neekweka lwa nsonga ekirwadde kyange bwe bulimba bwe kyaŋŋamba. Disappear. That lie almost ruined my life. Obulimba obubadde bwonoonye obulamu bwange. Nange kennyini. But I'm here. With a lot of love and support. I made it. Or shall I say I'm making it. Yagamba nti ngambe nti oba nasobola kwegamba okukiyitamu tugambe oba nkiyiseemu ne Rodi yakwate kubona ajja kulwa muwala we agenda okuza amaaso ng'alengera taata. Mama yamugamba it's okay, just genda maaso tofaayo yogera. And today I truly feel blessed. Olwaliro mpulira ndi wa mukisa. Now as for this man here, kati ono omwami I will never understand why he stayed. Sisobola kutegeera lwaki yasobola okusigala nange okusiya ku mbeera gye nalina n'ebizibu. But he did. Naye asobola osigala. And now I know that I deserve him. Era kati nkitegedde nti munaaye mugwana. Deserve to be loved. Ngwana okuba nga njagalwa. Deserve to be happy, to be ngwana okubeera omusanyufu. And to live a life free of any lies. Okuba nga ntambuza obulamu omutali bulimba. And while I would love to honor my grandfather by filling his seat. Era ng'agamba nti yandiyagadde ogezaako newankubadde yandiyagadde ogezaako kubanga ekitibwa kya jjajja wa kitambuza ng'atuula mu kifo kye naye taawa zino. Carrying on his legacy. Trust me, you will see a lot more of Tia Kingston. Baabo. Ne muzeeyi yajja ku lwa muwala we era yaliwo n'amaziga gamuyitamu n'olubuto kati yafuna olwadde ayanakyala. Anti weebale munnange galulabe buterevu bagamba nti alisa omu ku 25 Abamerika babeera n'ekiyitibwa chronic depression, bipolar n'ebisigadde abantu ebirwadde babirwala ebyo. Jesu wakwaffe wane waffe oli kasaakirwala nga mutandikirawo akajabangu temuwana kadde bambi kufuna ngeri gye musobolamu beesabeesa mu ngeri emu bena.